nkwata olugendo ngenda olutandikako sawa nga zigenda mu 2 jjukira ku ssomero batwagalayo nga tezinawera 2 n'entambula abaana baba bagenze dda ngenda nfunye obusubi ku kkubo maye abaana bagambanga ofunye obusubi tebakkuba nga otusereeti nabifunyanga ne bigaana era nga ntuuka bawuttula Kutya abali Kachumba TV kanso bitambulira bulungi nnyo. Jansi Ivan Kachumba ali munabutambala olwaleero ate nesitudde nenzijjako eno mu bifo by'abagagga. Mulaba ndi bibuli sibimanyidde ne tujja kugendera awo. Ndina omubaka oba omubaka alindiriddwa okulayira Honorable MP2B Mityana Umani MP Umani MP Presse Mukisa aka Nabosa. Tannaba kalute kannabatandika naye entalo zo nnyingi nnyo zitandise nenjagala munoonyeeko ate tulabe entalo zino zigenda kugwa zitya. Mujjukira nti nno yakava mu kkomera y'omu ku babaka abatinye ennyo bwe baserabidde omubaka yekka gwe baasiba mu biseera bya walk to parliament ebya corruption ndi n'omubaka muneegatteka ate tumwanirize abagamba nti temundaba bulungi ndi mu bifo by'abagagga tujja kugendera mpolampola nange ndi mu Honorable kati ogamba otya? Ndi bulungi ssebo wasiibye otya? Nsooka okubuuzaako ate kuba tulaba banage mbalamusizzaako gigenda gitya nate gye mutuusaako engalo oba eyo gye muwangaalira bannange tesijja kugamba nti ffenna tuli bulungi lwa nsonga ebyaguddewo ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era nsaba bannayuganda yonna gye muli tweyongere okukwatira awamu okumusabira asobole okuba nga assuuka bulungi kubanga ensonga ey'okuggusa tennaba kuggwa. Erinnya Mukisa Proscovia abasinga gwe bamanyi nga Nabosa omuzanyi waabwe ow'ebinauganda nsanyuse ate okubeera wano wamu nammwe nga mundaba. Okay. Presse Mukisa aka Nabosa munasinga omumanyira mu kazannyo k'abaguma abakamanyi mukamanyi katambulira ddala bulungi nnyo naye twagala tumanye omukisa tugufunye olwaleero atwagala tumanye Presse Mukisa yaani omutuufu? Presse Mukisa nzaarwa ya Mityana mu Busujju kyalo Maanyi era eyo yewali maama nzaala taata wange ye mugenzi we twogerera nti yanfaako nalina omwaka ndooza gumu n'ekitundu we baŋŋamba so simujjukira era sobola kubeeraawo ne mumisinga lwa nsonga sifunangako laavu eyo nti nga bw'omanyi laavu y'omuzadde n'avaawo naye ng'agikulazeeko nze sirina kyenzijjukira wabula gwe mmanyi ye maama yabadde taata byonna. So osomera mu masomero kyawo mu kibuga osomera mu kyalo? Nasooka omanyi twali tubeera eno Bombo taata bwe yafa maama ngeri gye yali omukyalo omuto n'asalawo ffe atutwaleko ewa jjajja mu kyalo awo e Butayunja bayitawo Kitongo namalayo ndooza omwaka nga gumu nga mbeera wa jjajja kwe kuvaayo ate nengendako ewa maama nga womanyi maama nga alabye obulamu obulala afumbiddwa kubanga yali mukyala muto bwe yafumbirwa n'agenda naffe bano abasajja waba tazaala mwana n'atugamba jjawo wano obwana bwo naawe ogendereko soma mu bufumbo bwo n'agamba okulekawo abaana bange eri tebasobodde kubeerayo so kwe kuvaawo naffe najja. Maama ono anoba mu bufumbo olw'okuba mwogeredde ku baana? Yanoba so yakwata oli omwana gwe yazaalayo then naffe n'avaayo naffe ne tubeera ewa jjajja ate azaala maama we. Ng'olwo muli bameka? Nze nali nze ne muto wange asembayo kubanga ye baamuleka mu lubuto naye tulina abaana abalala abataata waffe naye kati ffe nga ffe tuli babiri ffekka mu nsi nze nanzirako mutaata oyo yatulimu babiri. Olwo anoba nammwe? Tuvaayo tujja ewa jjajja ate azaala ani? Amuzaala azaala maama waffe kati awo obulamu era bukaluba. Maama waffe ejjukira taata waffe yali tannaba kukola kiri awo nti oba aguze ttaka buki ebyo so ne tubeerako awo ewaani nga bw'omanyi bano abakyala b'ewaka nti omusajja atuuka essaawa n'afa n'akuleka mu bbanga nga tokoledde baana bo lwa nsonga buli kimu wali okisuubira mu ye so taata waffe yafiira mu kaseera maama wange ke yali asinga omwetaagiramu so bwe yafa maama wange n'asigala mu bbanga ekika nga bw'omanyi mubamu abantu abasuumuse naye si bonna nti baba bakwagala naddala nga tonnaba kuvaayo
so ne batandika omukijjanya wano nawali abeeraawo wajjajja naffe twetuumyawo kati lwali lumu ne wabawo maama waffe yalina abaana eno e Kampala nga bo bali bulungi kwe kutumya muganda wa maama waffe nga naye abeera mu kyalo naye yalina abaana b'e Kampala kwe kutumya n'agamba nti olinayo akaana konna ku kyalo k'omanyi akasobola okunsigalira ewaka n'omwana wange kati oli maama kwe kujja okugambako maama wange ndaba muwalawo tasoma jjukira nali mu P1 nga okusoma tewali ntudde awo maama naye talina akyatetenkanya mukazi wattu alaye ng'afuna ez'ebitabo naye nali mu P1 so oyo sisita wange kyava nzijjayo n'andeeta e Kampala bwandeeta e Kampala baawamugamba nga mwana muto omanyi nali mu ddiro omanya gy'emyaka tegyerabira nali mu ddiro nga buli kimu nkiwulira nga myaka mito ono n'amugamba tebaatusibe kati omusajja kyava amubuuza ye agenda kuyita ati ono kyava amugamba ampite anti era amazima ga Katonda mu ggulu nedda mwana wa maama muganda wa maama wange kati oyo omwana gwazala ye yantwala e Kampala maama ye ali mu kyalo wabula yampeereza ewoono omuwala we muganda wange kubanga tugatta bamaama ba Luganda kati kwe kuwulira ekiboozo ekyo nga gamba njagala mpite anti era abantu be abasinga nga bampulira muyita anti lwa nsonga lye yaŋŋamba kati nembeerawo awo olwagira ne bagamba agende ku ssomero waliwo eyo Bugonga Boys bali bagita Bugonga Boys eri eyo essomero liri eyo Bugonga kati Bugonga kiri olaba eyo mu Victoria eyo bayita mu fisheries eno side zeno Entebbe kati essomero liri eyo Bugonga eyo munda era ana mukulu ali waneno ku kamera naye maama kakati essomero liri eyo Bugonga ngenda lya gavumenti ngenda bambi school fees zaaliyo bakasanvu by then kakati jjukira teyalina mukozi wakati ng'alina omwana naye nga muto bambi kati nga nina okkeera ku makya n'enkola egy'obu house gaalo n'engikola kubanga gye gyali gyandeeta kino ekyokuntwala ku ssomero kyajjanga kyansi lwa nsonga yalaba bambi nga ndi muto ne bafunamu ng'era omuzadde n'agamba kakagende kasome wadde nti saagenda mu ssomero dirungi ng'eri omwana we lyeyagendamu naye era yampa omusingi omulala kutuuza ewaka n'okola kuba abangi tubalabye so bambi n'atandika okumperera awo nga bwenkola olwavaamu n'alaba nga tajja bikwasaganya n'afuna omukozi kubanga yali alina naye emirimu gyakwasaganya kati ate ng'olumu nkomawo leeti bano abaana olumu bansooka ewaka kwe kufunayo omukozi naye ng'egyange gye nasigala ngikola kubanga alina bizinensi ye awo mu Kitoolo bambi nga alina restaurant ng'akamula obutunda so nga nkeera ssaawa zaali ndozanga 10 ez'ekiro nenkamula lita 10 y'obutunda nga temuli mazzi ne twali tuteeka obutunda twali tubusala myaka emeka egyo omwana wa nyini nali mu P1 nali mu P1 wakazi tebogera myaka omwana wa P1 era akamula lita 10 y'obutunda era abantu abasinga bakyewunya naye kati kyetwakolanga twabukamulanga bwe buti nazuukanga ssaawa 10 n'ensala ebbaafu z'obutunda mmala okubusala eprocessing ewedde nenkwata ejjiiko nenzigyamu kamu ku kamu bwe mmala yali alina katimba si buno obugundi ye yali alina twafunanga akatimba ka neeti n'obuteekamu bwoti n'obuzinga ekitu n'otandika okunya obwo ne bugwa n'oteeka wali n'okwata ekitu n'okunya so bwe mmala olwo nga nzija nga nteekako kyayi w'abaana byonna bimala kugwa yunifoomu ngolole nengenda ne mbazuukusa bwe mala obbazuukusa ne mbanaaza bwe mala obbanaaza ne banywa kyayi mmala okuvaawo nga bagenze ku ssomero vaani emala batwala nze nange ne nkwata eri waali wala kubanga twali eri mu Kitoolo eyo nga tokooye oba okooye naye omwana omuto erudda kale munnaye obimanya eby'abaana bato ne waaba akooye otuuka n'omanyira nti kino kye nnina okukola so nenkwata olugendo ngenda olutandikako ssaawa nga zigenda mu 2 jjukira ku ssomero batwagalayo nga tezinawera 2 nentambula abaana baba bagenze dda ngenda nfunye obusubi ku kkubo maye abaana bagambanga ofunye obusubi tebakkuba nga otusereeti nabifunyanga ne bigaana era nga ntuuka bawutula
bw'ofunya obusubi ng'obadde ogenda ku ssomero olaamiriza n'ogamba ngenda kutuuka leeti naye nsaba musomesa tankubako oba nsange ng'afulumye naye baawuttula nze nga bakuba banange bankubanga naye nga sijja kumugamba nti bankuba sijja kunyega kubanga yali mukambwe nga mutya ate yayinza okugaana okusoma nga nange saagala kudda mu kyalo ennaku y'omukyalo ngikooye nga saagala nakunyirizaako mu kyalo era n'okuŋŋamba nti genda owummule oyagala osigale njagala nsigale wano oba nkola ki oba nkola ki bana ekibuga kyagalibwa muganda wange nakola yarabbi nenkolanga ng'ate mukambwe tojja mugambako kati nga mbeera awo ebiseera ne bitambula ne tuvaayo mu kitolo ne tudda awo ekiwafu kati wetwadde ekiwafu alina omukozi we bambi ntwadde ekiwafu awo ne banziza awo ku kiwafu primary school liri awo era kiwafu awo otuuse mu kirasi awo ndi mu P3 eri tetwawangalayo ne batugobayo ng'abasirikale bawambyeyo nenzira awo nentandika P3 nensoma P4 P5 P6 nemala P7 bwe namala P7 twalina kapate kana ka levers kati nze saamanya nti maama we yali amutaddeko pressure mu kyalo nti oyo muwereddeko ekimala muzze mu kyalo naawe olinayo bato bo obaleete bakole ki basome maama we amutadde ku pressure nti oyo muleete otwale bato bo nabo basome kati mmala okusoma bwe nti aŋŋamba n'ebibuzo nga tebinabakoma waŋŋamba kwata ebintu byo tudda mu kyalo ogenda owummule ngamba baaba tulinayo kapate nga womanyi ffenna tukeesunze tulinayo kapate bagenda kutukola ki olwokuba yes aŋŋamba ebyo ojja kubiraba ng'okomyewo bakwetaaga mu oyagala kulabako jjukira eryo ebbanga lyonna nali siddangayo mu kyalo egyo maama akanya kumpuliriza nti gyali kaakati nzira mu kyalo nalina akaveera kange akakiragala jjukira mmaze emyaka 7 kewagenda nako mu kyalo nzira mu kyalo maama alyoka ayomba olwo nno teyasooka kuyomberako yasooka kuwulira ng'ono bamuzizza mu kibuga ono omuwala n'agamba iye ebbanga ly'omaze mu kibuga wadde akafalisa akatono ayombesa oli akuweeredde agamba nze oli naye tasobola muyomba sakira be bagagga ayomba agamba omwana wa muddo maama ne wankubadde ki tosobola musindika ng'omuwadde kati nze ntandikirewa olwo amaze owulira oli bamusindisa okusoma nze olwo kati ndi mu mikono gye maama atabuka agamba abantu nga si bangu abantu nga bino bye bakoze tebiriiyo munnange yeesondasonda ng'omukazi taata waffe we yafiira maama yatulekerawoko ku nte tuzitwale yeewa taata wange omuto eyo gye bazaala taata ebutayunja kaakati bamutwalira taata ezo ente azirunda bamugamba zijja weerera abaana bano abeera n'ente ezo kati ekiseera kyatuuka nga maama talina waatandikira n'agenda ziri ente ze baamukwasa taata oli omuto batundeko ntandike okusoma taata ali obuyinja agamba nze ente zonna zaafa zaggwawo abo okukyalo batugamba nange ente zaazaala dda zeezo zaalina ewaka agamba sikyalina nte yammwe n'emu tubiteekamu kyeyamaani atuwe zaafa naye ng'abantu bagamba bwe ziri zizadde kuba emyaka 7 nebeera ezaala kitono ebeera ennyana nga 3 bwe kiri kaakati munnange awo maama ateekamu abakyeyamaani b'oku kyalo bayita taata bwe bamuyita bamutuuza bamugamba bambi omwana muyambe maama ewuyo naye munaku muyambe lwaki ne bwebawaayo akata akatono akwata ennyana omanye ennyana agituwanga n'okutuuka yali egenda kufiira mu kkubo maama gye bamuwamu emitwalo emeka tegyawera na 2 busente bwali butono nnyo nnyo nangulirako ebitabaawo nentandika okusoma nali nakola bulungi nga nayitira ku gavumenti kubanga oba tewayitira ku gavumenti wali osasula ate ezo sente yali tazirina so yagula buguzi bitabo rimu toilet paper n'enjeyo nentandika okusoma nangulirako n'obugatto ne uniform abaana bampa buwi bwe natuukayo nenkola emikwano bano abaali bavaamu form 4 buli eyavangamu nga nkuŋŋaanyiriza nga mbusaba bu uniform bambi kampe nga bakampa kubanga ez'empya zaali teziriiwo kuba obusente bwamuwa butono naye kennyininyini ne yeddaabulula kati saa kyatuukanga eza uniform zo teziriiwo kaakati munnange tumala okuvaawo maama jjukira yali abeera wa jjajja kati wabaawo ekiyumba kye baamuwa ebbali si waka waliwo omuzira kisa ku kyalo yamu ekiyumba kiyawo kinene omanya agayumba gedda enzigi
ziwaawala zirimu n'ebituli eyo munda enzigi zaagwagwamu naye nga gayumba ganene naye bayita ebifulukwa kyali kifulukwa kyennyini weebale kaakati nga mu butuufu kikadde nga tubeereyo maama alina ekisenge kye nange nina akasenge kange naye nga walaba be bayita ebisenge aya ng'osula mu kifulukwa muva n'ogenda n'osoma mwenva nengenda n'ensoma kati obuzibu obwajjira oyo eyatuwawo yalina mutabani we nga ayagala osimba kalitunsi ng'amusabawo omuzadde ng'agenda osimbe nga balyoka batwetoolooza kalitunsi mu kifulukwa balinga abagobawo maama nga mubeera mu kifulukwa omulimu kalitunsi kaakati maama ekyobugezi kye yali akoze wakati waneeno mu we baamuwa ssente ezo ez'ente yali yafissaawo n'agulako ekigundi ky'embizzi ekyana ky'ekibizzi bwe yakigula n'akirundalundako kati bwe baatuka otugobawo n'agulamu amabaati n'erekerawo akayumba ak'ettaka so n'akuba ettaka eryo n'ateekawo akayumba bwe yamala okukateekawo mu kifulukwa ne tuvaayo eri ne tujja wano naye nga katini nnyo bwe kato nga bw'omanyi munnange obubaati kakati bwe tubaawo embeera nga sinnyangu bwe tubaawo mwaka akayumba nga bwensoma n'okusoma tekwali kwangu kubanga oyo maama yennyini eyatwala yali azaala oyo omukyala yali yantwala e Kampala nga bwanjogerera agamba maama ofa ki sente zo zitawaanira ki kyokka nga ababe basoma jjajjaawo yayogera ebyo aba maama wange kubanga muganda wa maama wange yazaala oli omukyala eyantwala e Kampala era yazaala bali abaana be baatwala kati nze nsigala ku kyalo ndowooza alaba ndi mu kusoma bitambula baali bamanyi bwe bantadde mu kyalo obulamu obuganye bugootaanye kyava agamba maama otawaanira ki fiizi zo zifaaki jangu omwana mutwala afumbirwe bw'oba okufumbirwa kuganye obusente bwo bweriire kuba kati era kituufu ekyokufumbirwa kuba nkulaba awo ku kyalo siniya 1 siniya 2 oligitanga nnyana nagenda n'enjinjimuka nendyokanga ejja bamugamba oyo afumbirwe bufumbizi weefunire wenywere kasukaali afumbirwe naawe ofunemu kyokka ababe basoma naye aligamba nze nfumbirwe ndowooza olaba balyoka bayogerera nze maama atuuka ekiseera atendewalira nga bw'omanyi abazadde agamba naye oba okusoma okulekye gwe kyogamba ku kyalo kiro kyonna ekyalo kyonna kiwala ne gwe omuntu omu kumbe baali balimba byali bigambo by'abantu baatuuka n'omugamba nti obusajja tubulaba wane buyitirivu muwala wo takyasoma engoye azikyusiriza wali mu kalitunsi ne mugamba maama balimba nze wano sikutya bwenkera ku makya ne mugamba maama leero sigenda kusoma ne nkubulira ensonga wali oŋŋaanyeeko wali onkaseeko ogenda ku ssomero ati munnange bano boogera kati oyo omukazi tekyamumalira n'agenda ne mu kyaki omanyi gye twali tusabira engeri eri gye nali eri omukyala nga mulokole navaayo nga eddiini yannyingira ng'ate ne maama wange mulokole omukyala oyo ne yeesitula n'agenda mu kyaki eri awo maanyi era abantu abasinga bagimanyi gye nali nsabira n'agamba oyo pasita n'amugamba omwana oyo mumusabire aveemu emizimu gy'obwenzi egimutawaanya kati pasita mpitayo mu lujjudde lw'abantu agamba bannange mbasaba mwenna tuwanike emikono tusabire muwala wa Julie aveemu emyoyo egimutawaanya bannange naswala neŋŋamba bannange naye maama ono bannange kyennyo bampita nga simanyi kye bampitira ne balyoka bawanika emikono basabira nze navaayo nga neekyayi neŋŋamba masidda mu kyaki naŋŋamba osaaga tulina okusaba olutalo lwe twayingira tugenda luwangula na kusaba kati bw'otaasaba era bagenda gayo bayogedde bituufu kati tunyiikire kusaba nenwana nemalako siniya 4 nali nakamalako siniya 4 oyo omukyala n'antumya ow'entebe gye nakulira antumiza ŋŋamba kaakati omuwala oyo nga bwe yamaze okusoma ninaye n'omusajja yamulaba ng'akyali muto ayagala muwasa ntuukayo nga bannange gwaŋŋamba nga mumanyi ali awo mu mbuti mubi muzibu nga wali omumanyi nga okyaliyo ali mumanyi kubanga yamutemera ennyama gyafumba mu woteeri nga gwayagala ofumbirwe omwana amaze siniya 4 maama ne yeebuuza lwaki maama nga bamanyi abazadde bawulira nti muwala wagenda kufumbirwa asanyuka bino byonna ebya lwaki byajjawo lwaki namugamba nti oli munange yamutemera ennyama nkitegeera olwofumbirwa omusajja namutukako nga mumanyi neŋŋana ne mugamba abanzi oyo sigenda mmufumbirwa bwe namugamba munnange naŋŋamba kaakati oba biri bityo nze wano bba wange aŋŋambye tuliwo bangi genda jjukira ne baganda be weebali kati nze olwo nze afuuse abangi aŋŋamba tuliwo bangi nnyo aŋŋamba tuli bangi kwatamu ebyo byokole ki
ogende. Ngamba bannange kyalo nga tekiddikamu, nvuddeyo nsiibudde maama nga tekiddikamu. Akati yandekerawo 15,000 agamba omwami agambye takusangawo, yansangawo. Bwansangawo nga ngamba tewagenze, kale ogira okola, nze nja kukuŋŋaanyiza akasente ko k'okoledde nkakuwe, kuba nali njagala okuddamu okusoma okweyongerayo form 5 ne form 6. Nagamba kale ogira okola. Bwe natuula nenkola nga nkeera ku makya olwo abaana be bakuze, yayongerako n'abalala. Abalenzi bali 2, abawala 3. Nzuukuka ku makya nengwa mu ntuumu y'engoye nemmala nensiimula ennyumba nenjera olujja nembafumbira breakfast nembazuukusa. Olwo nzeemu fuuka house girl kubanga ansuubiza nti ajja kumpaayo akasente. Munnange ekiseera kituuka, wayitawo wiiki emu aŋŋamba nti munnange omwami yayombye, wandibadde ova wano. Kwolwo lwennyini ekiro bwe yakomawo n'amawulire malala, n'aŋŋamba waliwo omukwano gwange yazadde abaana 3, oba ogenda n'okola. Nawulira nga avudde Kaguwa, n'aŋŋamba ajja kuwaayo 5,000. Nengenda nenkolayo emyezi 6. Tebyali byangu, abaana baali 3. Buli mwezi abaana 3, yazaala abaana 3. Buli mwezi 5,000? Abaana 3. So nenkola nenjozanga engoye abaana bano nembalabirira, omukazi yali akola. Muganda wange tebyali byangu. So nembeerayo emyezi 6 nenkuŋŋaanyiza akasente kange. Bwe nakakuŋŋaanya bwe nti olwo ojjukira eri sikyaddayo. Kati emyezi 6 Emitwalo 3. 5,5. Kaakati gakole ki? Ngajjako nali nti njagala kutandika kusoma gannyambeko. Kaakati ntuuka eno ninayo cousin sister wange olwo kati okomyewo mu kyalo. Nkomyewo bwe nali nga mu kyalo manyi onoonyereza n'omanya ab'eŋŋanda bo abalala bali mu kibuga. Olwo nfunye connection, funyeyo omwana wa ssenga wange ali mu kibuga. Baŋŋamba bandagirira waali munoonyaako ŋŋenda ewuwe. Kaakati nasanga ali lubuto, munnyonnyolamu ebizibu byange. Mugamba nawo n'emitwalo 3 genkoleredde. Aŋŋamba kale mpolaako ngenda zikuwa. Nzimukwata nzimuwa, ate embeerawe mune yandiisa yandabirira, nzikwata nzimuwa. Ntuuka ku ssomero ntandika okwewandiisa. Essomero baali baliyitawo data mind, liri awo Wandegeya institute eyo data mind business school. Ngenda neewandiisa, basaba half tuition, nzija mala neewandiisizawo tebaazinsaba, wabula weeks we zaawera 2 ne baŋŋamba ndeeteko ku ssente kuba ali natwala registration yekka. Nzija mu banja ŋŋamba sirina ssente, nzijje obadde tolya obadde tonywa, sizirina. Tambula ogende oba oyagala kgenda. Ne mugamba ate kati nzirewa? Kale tewandinzizeemu. Agamba toŋŋamba tobaako nakyo ŋŋamba, nze gambe sirina ssente, nze nazikozesa. Nagenda mu sikaani nejjanjaba, ssente zaavaawo, nzuno ndi muzito, nzijjeewo essaawa zino zonsaba. Ŋŋamba nti kati baako kyoŋŋamba kyemba mbagamba. Nkugambe ki? Ŋŋamba tufudde. Nengenda nensoma. Nakomawo ssaawa zaali 12, nasanga nsibiddeko obwange. Enguguyo ng'eri awo mu kiveera. Kati waaliwo awo abavubuka baali beddira kika kimu nange ne bamugamba ssaawa zino ekiro kino omugoba alage wakaasule wano lwakiri. Yabagamba oba mmwe mwamuleeta oba abadde abeera wammwe mbalabe, nja kubatwala ku poliisi atambula anviire. Nenninya piki naye nga naawe okulaga sirabawo. Kati omanyi bw'oba omunaku ng'oli mwavu ofuna connection, teweewulirira ku bantu, teweeragira ku bantu, obeekubako paka kuwulira bubi. Akono kakulu. Obeera ng'oli mwavu ng'oli munaku, weesibe ku bantu paka wuulira bubi. Oli ne bw'aba takubuuza mubuuze, ne bw'aba owulira nga mu butuufu olaba tajja kuddamu mubuuze paka bw'anaako wanaakuddamu. Kaakati munnaye nali nakola waawo emikwano nga olwatuuka bwe nti nagenda ku hostel y'abaana. Ne mbagamba kaakati ewaffe baŋŋambye bagenda kumpeereza ssente, naye baŋŋambye mbuukinge room, naye nga sirinaawo wadde ekikumi, naye nga mbalaganda embeera nnungi. Baali basula ku buddeeka bwabwe, kati nga babupangisa kaddeeka kamu abantu 2. Kabanga naye ogenda kusulawa, kati nze ngenda kuwa akange tuliko 3, naye ono tatera kubaawo. Kwe bamukuwa ssente ompeeko 15, yali ya 3 buli semester. Ompeeko 15 kubanga kati ono gwensula naye ye asula muno mu Kampala, tatera kujja nnyo, ajja lumu na lumu, wanajja olumulumu ngo tulaba atazze ng'ogenda weeyungako omulala nga tumuwaayo ke tumuwadde, nga nzikiriza munnange. Kaakati awo wonna
ne bakayondoza yalinga wiiki emu balaba sireeta ssente omuwala ngamba nga toleeta ssente waŋŋamba ogenda kuleeta ssente nga sizirina nga ngamba nkubulire wabula nze bagenda kundoopa nti nno nkusuza wana ate nga tompadde ssente naye kati awo nga tolinayo buvubuka busobola kukuwa ssente nali sirina egyo emyaka nali nakamala form 4 ng'ate ebibuuzo nga ndi kasiiwufu bulala abavubuka nammwe mwemanyi mwagala banyirira nga ndi kasiiwufu bulala ebyaddala ng'embeera yampitamu kaakati munnange oyo bwe nalaba ng'atandise okwogera ebyo bwe naddanga ku ssomero nga ntandika kubuuliriza baana bannange ogamba ki obeerawa nga ngamba nze mpangisa eri nga ngamba sijja musobola nga ngenda kuli omulala nga maze mpangisa wali naye ensula nzekka ati waliwo yali apangisa kasubi ali awo mu kiwala kitoolo nenkigamba nsobola okujja n'ensula naawe ne tugatta rent nekigamba tewali buzibu kati yali saalinda kungoba negoba nzeka neŋŋamba nti kati baŋŋambye nfune ruumu bagipangisa ekitufu mbw akakatanda tetusobola kwenyiga bazadde bange banyiize nnyo ne baŋŋamba aa sisobola sulawo awo kumbe ne buzaddewo tamanyi nti oli eno otetenkanya tamanyi kaakati munnange awo nenvaawo nennumba omuwala oyo naye yambudamyayo mmeka n'omwezi tegwawera naye n'ovaayo nga naye ali mu kuŋŋamba leeta ssente atandise okuleetawo embeera yali alina akafaliso ge ka inchi 4 akateeka wansi ne twebakawo bwe yalaba sivaamu wadde 10 yatandika kwebaka bwe bati nga tosobola nga akabina akakuba eri omutwe n'aguteeka eno nansula ng'akusindikiriza paka wansi kati baali balima amatooke ewaabwe jjukira mutoolo nga bamuleetera ankowe ng'amuleetera ekkutiya y'amatooke ng'ayiwaawo yatandika okufumba nga nze tampa nga bw'atuuka ku mmere alira mu ntamu n'ankuba omugongo ogera olaba ali mu kulya n'osirika n'oguma paka bwe yalabanga ekyo tekimmaze kungoba ekyokundyako emmere n'okuba nga nsindika n'aŋŋamba wabula genda nviira kaakati awo mukungoba ne ŋŋamba nkoze ntya olwo ate nenzirukira eno gye nnava ewa cousin sister wange olwo naye yali annoonya nga bwe yazaala n'annoonya mbw anneetondere kye yakola mbwe yakikola lwa lubuto nange ne nkozesa omukisa ogwo okuddayo bwe naddayo era embeera nga tekyuka kati awo nenfunaafunayo awo obusente awo waliwo akalenzi akaali kankwana nenfunaafunayo awo obusente nempangisa hostel ewandegeya nembeera awo naye nga novaawo ng'obaosoma nga tusulamu n'abaana abo baalinga 3 mu hostel eyo nga ffenna tusasula half buli omu aleetaleetayo ng'ate buli omu alina ekitanda kye tebyalinga eri netutambula awo mpolampola ngeno bwenzanya firimu mpolampola kati mbadde ngenda kugamba firimu oziyingira ddi era oziyingira otya kaakati firimu ezo ebyaddala bwe namala senior 4 akalango nakalaba ku TV waliwo omusajja yakayisaawo director omu nga baagala abazanyi ba firimu nengenda ku National Theatre nze nga tebanaba nakumpa mukisa baŋŋamba oyo agende tajja kusobola nga n'audition tonnazikola tebanzikiza nakola audition kwega balina abazanyi baabwe nga banyirira nze nali musiiwuufu ate nali muto baŋŋamba oyo tajja kusobola jjukira ebyaddala mu mbeera zange omuntu bw'andaba alabya ddala nga ndi omuntu ali shy atya abantu mu mbeera zange naddala nga tonnampa budde kwogerako nange feesi yange eraga omuntu ali shy ali humble talina kyasobola so kumbe ddala uko otudde so tebampa mukisa nenvaawo awo bya firimu ensooka nembiwumula embeera awo nga bwensoma nga bwenneewuuba nzijja nembatuulira osoma ki nali nsoma journalism and mass communication sebo ne banyei segeze embeera bwekaluba odda mu mawulire tewali mulimu gwe sisobola wetomanya ffe tuli baana ba ghetto tugubye tutobye teri mulimu sobola sula njala nga waliwo akuuma ka chips ngenda n'ensi ne Prose Mukisa era nga wetukomye ng'ofunye ostero mu Musula ng'era amawulire ogakwasaganya ogasoma obulungi atugenda wumbawumbamuko katono olw'ensonga nti naate tugenda kubawa eno interview mu kitundu ekiddako kati ekitundu ekisooka byakusoma wano eno then ate tukomeo mu kitundu ekiddako mugenda okutambula nga tumaliza ekitundu ekisooka okusoma kuggwa kutya okusoma ate olowooza munange kuggwa okusoma tekwaggwa lwa nsonga nalemererwa nga siina fees siina tuition annyongerako kati nembatisaawo ne bigaana nensooka nenkuwumuza ne mu firimu nga biganye naye firimu yo nagyesibako nnyo kati mpola mpola neŋŋenda nga
nga neewuba ku National Theatre naye nga tebampa opportunity. Kati waliwo omukyala bamuyita Nanfukaaliya bwe yandaba n'agamba Katolobwama talina bawala bato, olaba otya bwe nkutwala eyo. Nantwala ku Royal Theatre wa Katolobwama. Ne ntandika awo okubeera nga nzannya ng'omwana w'ewaka. Otuuse wa Katolobwama. Bassebo ne bannyabo tukoomye nga atuuse wa Katolobwama. Tugenda tutandika ekitundu ekiddako. Prose Mukisa gwe ndi naye Honorable to be oba MP to be Mityana. Omanye MP Mityana. Ndako okuweereza Mityana district mu parliament 2026. Tujjayo Judith Nabako. Tujjayo munnamawulire munnange. Amaanyi gali mu bantu. Bassebo ne bannyabo. Joyce baagala ndowooza otukulunguddeyo ky'otukulungudde tujja ne Prose Mukisa. Mutwegatteko mu kitundu ekiddako ate tuwulirize emboozi ye tumanye atuuka ddi mu kkomera ki ekyali mu kkomera ate okutuuka okubeera nti nno muganda we ye yakubye Kyagulanyi Ssentamu byo bituuka bitya okubeerawo. Emboozi ye mugiwulidde gy'ava kati muganda we ono atajja atya okubeera nti nno bagamba ate nno yakubye Kyagulanyi Ssentamu. Beere bulungi.